Ku mulembe guno abaana bammwe balina bye batatya. Abaana bammwe mubakuzizza bubi kyova olaba kati bajooga kyere. Naye ng'akabasa kaavaawa we waayita Walumbe. Kapolingi y'ekyere mu ssomero. So nga ate Nazzikuno kapolingi yabeerangamu mu ssomero era yakkirizibwanga singa wabanga ogikwese. Era abaana ab'obuwala abaafunanga embuto mu mirembe egyo abasinga baazifunanga mu bayizi bannaabwe naye mu mbeera y'enkiso. Kibanga okubeera n'omukyala omulungi ng'okimanyi nti waliwo omusajja amulookeera naye ng'oluusi akuwadde ekitiibwa mu mbeera y'enkukutu. Naye omusajja aguba omutima n'ajja mu maka ga musajja munno olw'okuba ayinamu omuwala omulungi, eryo libeera jjoogo. Abasomesa baakimanyanga nti abaana ku masomero beeganza. Era bangi abaafunanga embuto baazifunanga mu bayizi bannaabwe abalenzi. Naye olw'okuba baabawanga ekitiibwa mu mbeera y'okkukuta, kyayolekanga ensa ya generation. Olunaku olwaleero mu masomero kapolingi zizze ku disipule mutegeseewo n'emikolo egy'olukale promo code zisimanya promo party. Abaana ne bajja nga bakutte baana bannaabwe mu ngalo kyere, nga batambula ne bayizi bannaabwe bakapolinze kyere. Kaakati ne basibuka eyo mu masomero n'emize gyabwe ne bagireeta n'ewaka kubanga essaawa eno essomero lirina obwannannyini ku mwana n'okusinga abazadde. Mu guno omulembe ogw'abakyala okwekolera abatakyakuza baana, abasomesa mwafuuka bazadde b'abayizi naye mmwe temukimanyi, mulowooza mulina basomesa what is English, English is a cow. Naye omusomesa gwe muzadde w'omwana kubanga gwamala naye obudde obungi ennyo n'okusinga muzadde we. Abaana abaalikozenga kapolingi ey'enkiso nti weewaawo kye bakola kikyamu, naye waakiri balekewo ku gaapu ewa bazadde baabwe ku ssomero ekitiibwa. Bazadde baabwe be basomesa, naye abaali badde bazadde baabwe ku ssomero ate be babasika okubalaga nti kaakati okwenywegera gufuuke muze mulungi, obutabaako bye mutya gufuuke muze mulungi, n'okweganziza ku myaka emito gufuuke muze mulungi. Era tubategekedde n'omukolo nga si kive okujja ne muyizi munno nga mwekutte ne ku mulundi ogumu mukkirizibwa okwenywegera mu luwummula. Olw'okuba abazadde b'oku ssomero baba bakkiriza, abaana abo bajja kulowooza nti kiri nnomo kuba kyanomolayizingibwa ku ssomero ne mu maka okukkiriza. Era ojja kwesanga mu luwummula omwana nga Martin agenze mu maka ga waabe w'omuwala kakkana ng'afiiriddeyo kubanga kyanomolayizingibwa kuviira ddala ku ssomero. Abaana bakuze balina bye batatya. Ku mulembe guno kwe mwanomolayzingira omukwano kyere, kyokka ate gwe gusinga okubaamu ebisiike. Ku mulembe gw'edda gye twakukutiranga obukukutizi, weewunye tewaaliyo nnyo mize egyo. Kitegeeza temuyina kipya kye mukola kye tutaakolera mu mirembe gyaffe oba bamaama baffe kye bataakolera mu mirembe gyabwe, naye baalekangawo a little gap of respect eri abakulu abaabeeranga babatwala. Ng'omusajja ayagala muka omusajja, bw'olekawo a little gap of respect eri musajja munno n'okukutanga bukukusina mukyala we, so si kugenda mu maka ge nti ky'okoze kiba kivve oba osanga, naye ate kiba kivve nnyo bw'okinomolayizinga tosaana okukikolera mu luki mu lujjudde. Abazadde abaana bammwe balinako bye batatya okuviira ddala ku nkuzibwa, era banomolayizinze nnyo western culture okugireeta mu buwangwa bwaffe nti kati kiryokke omwana ow'obulenzi okugenda mu maka g'awaabe w'omuwala n'ayingira ne mu buliri oluusi na bwa ssezaala we kubanga
n'omuwala tayagala swala, omuwala wa myaka 14 ku guno omulembe okyasanga abafuka ku buliri. Ne weesanga tagenda mumutwala mu nnyengere ng'agenda mmukwata bukkolokolo, amutwale mu buliri obwa kitaawe n'ennyina kubanga naye ayagala okwolesa amaki amayinja. Naye singa abaana bammwe baakula balina bye batya, oba osanga wano tewaali tuuseewo era tetwalirabye Martin. Abaana bammwe bakuze balina bye batatya. Waliwo enzigi ze mutaabakubira kuggula, waliwo emiryango gye mutaabakubira kuggula. So singa omwana yakugirwa nti kino totuukawo, baako byotya. Akagugu ako k'oba omuwaddeako okubaako byatya, mubeeramu n'okutya okuyingira ewatali waabwe, naddala mu nsonga ezirimu obukaba. Omwana atatidde kuyingira mu maka ga waabwe w'omuwala ekyere olw'okuba babiraba mu firimu ne ku ssomero biri nnomo, alitya atya okuyingira amaka ga musajja munne? Alitya atya? Abaana bammwe mubeeko bye mubakubira, kubanga singa bazadde ba Martin baaliko bye baamukugira, ne bazadde b'omuwala nga baamukugira nti owanga bakadde be ekitiibwa era toleetanga omusajja mu nnyumba okuggyako nga zze kuwayira, oba osanga eno tetwali tuuse ne generation zonna mboofu. Taata gwe bagamba mbu yakubye omulenzi, ye yennyini teyakuza muwala we kubaako byatakola. Kyokka ate ne bazadde b'omulenzi tebaakuza mutabani waabwe kubeerako byatya. Ne weesanga nga ababoofu ababiri abaava mu famire emboofu ebbiri basisinkanye ne bakola bomu etutta obulamu bw'omwana mu kuza abaana bammwe nga baliko bye batya. Ate era mukulize abaana bammwe mu Katonda, mukulize abaana bammwe mu buwangwa bwammwe. Mbabuuza, abaana bammwe ennaku zino mubakuza ku lw'abaani? Bannaddiini babavuma, cultural institutions bazivuma. Lwaki? Nga tewaabeewo ba Martin oba generation y'aba Martin gye bujjako awo nga abavubuka okugenda mu nnyumba z'abasajja bannaabwe kifuuse kyere, kubanga Martin afudde mwana, saba Omukama amusaasire bambi, ne bazadde baabagumye. Naye ate Martin abadde agenda kukula nga tatya kugenda mu nnyumba z'abasajja kubanga balina bye bataamukugira, balina bye bataamukubira, era balina emiryango gye baalaga nti giggulwa. Kati ate ne kana akaana ak'obuwala agenda okukawasa musaasidde nnyo ke bagamba ak'emyaka 14, kagenda kwenda, kagenda kuleeta abasajja mu buliri bwa bba waako, era obwenzi ko kabutongolezza ku myaka emito. Muze mulungi gye kali gw'ate olaba kaasobola okutwala omulenzi mu buliri bwa kitaawe waako ne nnyina waako. Abaana bammwe mubeeko bye mubakugira. Yes, tusobola okubaako bye twegomba mu bazungu, naye mwe mwegombayo bukaba bwokka, temwegombayo bwe basomesa baana, temwegombayo nnima nnungi, temwegombayo bintu byabwe bye babikola ne basobola okukulaakulana. Omuchina apanga atya essimu, mwe mwegomba kimu. Kiri nomeri omwana okujja ewaabwe w'omuzadde ne benywekera ne mu maaso g'abazadde, oba abazadde ne babuuza onoomwagala nti mwagala. Kiri nomeri ebyo mukoppa bajegga, mukoppeeyo ku bintu ebirala. Oyo si ffe, oyo si ffe, nkiddamu, oyo si ffe. Ffe tuli baddugavu, tuli bankiso, era omuko teyeeramba nga nnyazaala we, n'omwana ow'obuwala teyeeramba nga ssezaala we. Temunomolizinga bintu bimu. Ebyali eby'enkisedde ebyakusibwa bisigale nga byankiso. Amasomero, waliwo essomero embalala erimu lyaweze promopate olw'obuseegu obubeera mu promopate. Eno ewaffe e Buganda bafuuka baana baliwo, olumaliriza okusoma abaana bammwe ne babulwa emirimu,
Amukaana nti abaana baffe bali mu bwakaddamu opportunity ziweebwa bali nenga mwayononeka muli bato. Bo bali bakulaze nti kati bampisa kyatandikidde waabwe. Mwe mukyali mu promo party olw'okuba mulanga amasomero. Nina ebidongo by'endaba alaba ennaku zino mu ssomero. Sikyali badde kibi mwe muddiddi. Okuyimbisa abaana bakola ki n'ebirala. Naye waliwo amazina agazinibwa ageesittaza abayizi kyokka nga dde essomero liba mu kulanga naye nga litta baana baffe integrity yaabwe. Ensa y'abaana baffe efiira mu masomero gammwe wakati nga mulanga amasomero gammwe nga mwerimbise mu MDD. Abaana bazina amazina ga Pinduula, abaana bazina amazina ga Stama, kyokka nga ate obubuze ebiseera ebisinga butandikira mu masanyu y'ensonga lwaki ne ku promo party tebasambirawo mupiira, bakubirawo bidongo. Coupling nefuuka muze mulungi ku ssomero ne mubutongoza obwenzi mu baana abayizi. So kanga kuvedde obuyizi omwenzi bwali mu masomero. Ze nange nayina nakidde ku ssomero, nange nayina nakidde naye nga tetukinomalizinga ng'era kyankiso. Essaawa eno basanga batudde mu kate nga tebasoma bitabo, so nga ate nazzi kuno n'omuwala okutuulanga n'omulenzi okusoma ebitabo kyabanga kibbe. Essaawa eno basanga batudde tebasoma bitabo nga beekutte mu ngalo bwe bakuula obusubi n'ebindi n'ebimu bimanyi mbanyumiza ate ebyannakidde naye nga babikola kyere nga baheadmaster babalaba oba bahead teachers babalaba, abasomesa babalaba, bayizi bannaye babalaba era nga ku ssomero kimanyiddwa nti ono mukooli. Nga n'omusomesa asobola oyita nti gwe mukyala yiga jangu kyekyo kye muzimba mu masomero. Abaana mubaleke babeeko n'okutya. Yes, okweganza kirungi kubanga tetuli mu generation y'abasiike si kye twagala. Naye okubaako n'ebyotya. Ku mulembe guno si bangi abafunye embuto kubanga n'okwetangira weekuli ng'emirembe gy'emabega oba emirembe gyaffe. Naye ekifuula emirembe gy'emabega egy'enkiso nti gyakolanga ebintu nga giresewo a little gap of respect eri abaki eri abakulu. Kati mwenna essaawa eno mukaabira omwana eyafudde mu kikomera ky'omugagga nga nange bwenkaaba kubanga ndi muzadde era ennyiike yankutte. Era mugusalira taata w'omuwala ne twebuuze yakubye mubbi yakubye ayagadde muwala we kubanga n'ekyo ekibuuzo weekiri. Taata yakubye mubbi yakubye ayagadde muwala we kubanga omusajja yenna atayanjulwangako waka omuli bw'amusanga mu kikomera kye asomutwalanga omubbi. Ate ng'egyo emyaka ku mulembe guno gibba. Walingawo omwana bamuyitanga Medi Moyawe Nateete bamuttira ku myaka 15 nga buusa ayingidde ekikomera ky'omugagga. Yatandikira ku sikulapu mpolo okukakkana ng'atandise okuyingira amayumba g'abaki g'abantu mu nsonyi abafamire bambi bwe mba mbakosezza. Kakati oyo mwana omuvubuka gwe batayanjulirangako taata nti ono mutabani wo bwe nkusanga mu kikomera kyange okyayinza okuba omubbi. Tho omubbi ate tebatta mutte. Kano kakootinge sigambye ndi mpolereza taata omubbi ate tebatta mutte kubanga ne mob justice tekkirizibwa mu Uganda. Omubbi bamukwata bamutwala mpango bagiyite poliisi. Kakati fenna narrative gye tutambuza omwana wa Bendi bamusse kyokka era naye teyakuza muwala we. Taata ayinza okuba tannatta ku yaswedde muwala we. Taata ayinza okuba yeekanze mubbi mu kikomera kye ne gujabagira ng'amusangidde ddala mu nnyumba ng'abuuse n'eddiiro ng'ayingidde ekisenge. What if omuwala yagambye taata we mu kwewonya nti onazze okubba nankwatira akaso naŋŋaabwe sikola bwe nti agenda kunzita kubanga mu kwewonya bibaamu.
Butambala bukojja bwange gye nakulira walingayo kojjange nga mutabbuliiki nga mukambwemu. Kakati omuvubuka yava ku mutalo omulala ng'alina maama wange gwazze nga bw'obimanyi ku lw'essande ng'olwo omuvubuka ayambadde ku mujoozi gwa agidiofu anti gye gyabanga kazze atumye akaana genda ogaye Sauda ajje ga Sauda ajje kaana bwe kajja kumbe kojja yazze yavudde e Kampala yazze gene ali waliwo omusajja akuyita ono yakwata ati tyaliwa omusajja amukola ki amuyita ono ng'agenda bukkolokolo n'akaana ak'obuwala kyakaga akulembera ye n'abanga omuyisa oba omutambuze ng'akwata muvubuka ng'amuleeta nti ono omumanyi nze taata nedda nze oyo simumanyi ng'amwegaana kuba naye yali ataasa bulamu ekyali kijja lwali luki lubabu ono nga bakuba. Kakati n'omuwala oyo akyayinza okuba yeeganye omuvubuka ate n'amukookerako nti agambye bwe sikola nga bw'ayagala agenda kuntuga taata wabadde omusuubiramu ki. Naye byonna biva mu kukuza baana nga balina bye batatya ku sayidi z'abazadde bombi. Senga taata w'abano yakuza omwana ng'alina kyati omuwala osanga eyo tetwalituuseeyo nga n'ow'abalenzi yakola ekintu kye kimu dho omuwala wakyaliwo okumwejjeereza kubanga ono omuvubuka yakwatibbwa wali kyonna ekimwogerwako kibeera kituufu oba muntegeera. Naye mukuze abaana bammwe nga balina Katonda, mukuze abaana bammwe nga bamanyi obuwangwa bwabwe, mukuze abaana bammwe nga balina bye batya, era mukuze abaana bammwe nga balina empisa. Ekisawo omuli empisa mutuddemu obutamanyiira kubanga ono omuto ne bwe yali simattuse wano abadde tajja simattuka jambiya z'abasajja banne in future. Naye nga ffe wano ku gataliiko nfuufu tuvumirira ebikolwa ng'ebyo.